okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nyongera okwanirizaako nateera ku lutimbe lwaffe olwa 3ABN TV nga nkwanirizaako nnyo mu puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Nyongera okuba nga nkwebaza okuba ng'osobola okuzuuka wamu naffe buli nkya n'oyiga wamu naffe. Tukyeyongera okuyiga era nga tukyatambulira wamu mu by'okuyiga eby'enjawulo, era nga nyongera okukubiriza buli ssekinnoomu ayagala okuba nga yeeyongera okuba nga yeekuumigira ku guno omutimbagano gwa 3ABN TV. Yongera okuba ng'otegeezaako n'abalala. Tuweereza okuyita mu mikutu egy'enjawulo, Avento Media App, ng'osobola okuba ng'ogifuna ku Play Store ne ku Apple Store akozesa iOS. Era osobola okuba nga weefunira n'obubaka buno ku YouTube kuyita ku Avento Productions. Era bw'oba ng'osobola okuweereza linki y'ensulo ey'enkya eri mukwano gwo eri ab'enganda nabo ne basobola okuyiga wamu naffe. Tukomyewo olunaku olwaleero mu studio, nange Nwagaba Moses nga nze ngenda okuba nga nkuweereza era olunaku olwaleero. Tukomyewo n'omutwe ogugamba nti Katonda mulungi, era nga tetunaba kweyongerayo mu ky'okuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Ngenda kukusaba tweyombeeke olw'okusaba. Katusabe. Ayi Mukama Katonda, oli mutukuvu era oli wa kitiibwa. Osobodde okutuzuukusa era n'otuwa amaanyi n'obumalirivu okuba nga tuyiga okuva mu kitabo kyo Bayibuli. Mukama Katonda waffe, okusinga byonna tusaba Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Muganda wange abadde andaba okuyitamu eno wiiki yonna okutuusa olunaku olwaleero, tuzze nga tuyiga by'okuyiga bingi. Okusingira ddala njagala okuyongera okujjukiza ku ky'okuyiga kye twayize olunaku olw'eggulo, obuweereza bw'abamalayika. Twakirabye dda nti Katonda akyaweereza eri abantu be okuyita mu bamalayika. Era oba oli awo, era twalabidde ddala nti engeri bamalayika gye bajjamu mu ndagaano enkadde bajjanga okuyitira mu ba stranger. Era twongere okwaniriza abantu mu maka gaffe, twongere okukuza okwagala kw'abooluganda. Olwo nno tukyasobola okuhanirizaamu ne bamalayika abajja okuweereza gye tuli. Ekyo kyabadde kyakuyiga kikulu nnyo, naye leero tugenda kutambulira mu ky'okuyiga kyaffe ekigamba nti Katonda mulungi. Katonda mulungi, era nga tukyali mu Zabbuli yaffe eya 34. Era leero tugenda kutambulira kuva mu lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lunyiriri olw'okkumi. Olunyiriri luno lusoma ne lugamba nti mulege mutegeere Mukama nga mulungi, aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Mutyenga Mukama mwe abatukuvu be, kubanga tebalibulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Abooluganda, amiina. Ekyawandiikibwa kino kinyuvu nnyo era kizaamu essuubi. Obwana bw'empologoma bulumwa enjala, naye nga tukimanyi bulungi empologoma kirabika nkuba nga kye kimu ku bisolo ebikyasinze amaanyi mu jjango. Naye bw'oba obwana bwayo busobola okuba nga bulumwa enjala, Bayibuli etugambe nti abo bonna abanoonya Mukama era ne bamwesiga tebagenda kubula kintu kyonna. Era nga tetunnaba kweyongerayo na kyakuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, nina akayimba ke njagala tuyimbire mu wamu nga nako kwogera ku bukulu bwa Katonda. Ngenda kayimba mu lulimi Luzungu era nsaba tuwulirize bulungi ebigambo ebiri mu kayimba kano. Akayimba kano kaliko omutwe ogugamba nti O Lord Most High, Katonda yakyasinze mu buli kimu kyonna, ate Katonda mulungi gye tuli. O Lord Most High, Thou holy God and Savior, Thy power and might
I'll more than tongue can tell. But greater still, that love that plans salvation and save the lost from sin and hell and death. O God of love, O God of Calvary, how great thou art, how great thou art. In all the world there is no one like thee. How great thou art, how great thou art. In mercy rich, in love and grace abounding, when we were dead in trespasses and sins, thine only Son for us was freely given. How great thou art, in thee our life begins. O God of love, O God of Calvary, how great thou art, how great thou art. In all the world there is no one like thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Indeed, in this world that we live in, teri kintu kyonna kisinga Katonda. Katonda abadde mulungi era bw'oba obadde ofumiitiriza wamu nange mu bigambo bya luno oluyimba, tukirabira ddala nti Katonda mulungi, atukoledde ebintu bingi ebikulu. Era mu kyawandiikibwa kyaffe atugambye mulege mutegeere nti Mukama nga mulungi. Omuwandiisi waffe atandise ekyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero ng'atugamba nti emu ku ssaala esookerwako buli omu ku ffe okuyiga nga abaana abatandika, emu ku ssaala esookerwako okuyiga nga abaana omuwandiisi waffe atandise ekyokuyiga eky'olunaku olwaleero ng'atugamba nti emu ku ssaala esookerwako okuyiga etandika bw'eti: Katonda mukulu, Katonda mulungi. Obulungi bwa Katonda mulwama mukulu okuyita mu Bayibuli yonna. Nti buli mwana bw'aba anaatandika okusaba tumuyigiriza okusaba na tumugamba nti saba Katonda muki mukulu era Katonda mulungi. Era tulaze nti obulungi bwa Katonda si kintu ekyogerako obwogerwa, kye kintu ekibeerawo mu bulamu bwaffe. Si kintu kyakumala gwogerako bwogezi, okwagala kwa Katonda kintu kirungi nnyo era kintu ekibeerawo mu bulamu bwaffe. Era mu Zabbuli eno Dawudi atulaga bulungi n'atugamba nti mulege mutegeere. Ayita abasomi ffenna aba Zabbuli okuba nga tulega ku kwagala kwa Katonda, ate tukole ki? Tutegeere. Ffenna abasoma Bayibuli tulina okufumiitiriza ku bintu bino. Tulina bulungi Katonda, tulina okubwefunira mu bulamu bwaffe nga omuwandiisi wa Zabbuli ye bwe yeefunira obulungi bwa Katonda. Naffe atukowoola ffenna okufuna ku kwagala kuno. Muganda wange andaba enki eya leero, tufuna obulungi bwa Katonda mu bulamu nga twesiga Katonda. Tufuna obulungi bwa Katonda mu bulamu bwaffe nga tumutya n'okumunoonya. Ze zino engeri ssatu ze tusobola okutegeeramu obulungi bwa Katonda: okuyita mu kumwagala, okuyita mu kumutya n'okumunoonya.
weewaawo nsobola okugamba ebigambo bino nti abatakkiriza bayinza obutategeera bulungi bwa Katonda kuba tebabiriiko. Tekibakwatako. Naye ffe abafunye omukisa oguyigira ku bigere bya Kristo, abafunye omukisa okulaba ku Katonda byazze ng'akola, tusobola okutegeera obulungi bwa Katonda mu bujjuvu. Tusobola okutegeera obulungi bwa Katonda okuyita mu ngeri Dawudi gye yafunamu okuluŋŋamya ne Katonda, okuyita mu ngeri Katonda gye yawakolamu mu bulamu bwe n'amusindikira bamalayika, yasobola okutegeera nti Katonda mulungi era Katonda wa kitalo. Naffe tusobola okutegeera Katonda okuyita mu kugonda, okuyita mu kugondera enteekateeka ze, okuyita mu kubeera n'ebirowoozo ebirungi era ebituzimba, ne tubeera ne plan eziri positive eri obulamu bwaffe, ne tuzitambuliramu nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Awo nno tusobola okutegeera obulungi bwa Katonda. Muganga ndaba olunaku olwaleero ekyawandiikibwa kino kitulaze ebintu bingi, naye kirina ebintu bye kitulaga olunaku olwaleero bye njagala tuve wano nga tuyize ku 3BN TV. Kitulaga engeri 3 Katonda gy'ayolesaamu obulungi bwe gye tuli. Katonda ayina engeri gy'ayolesaamu obulungi bwe gye tuli. Katonda ddala kwagala era yatwagala. Era esooka Katonda atusanyusa. Era okuyita mu ekyandikwa kyaffe atugambye nti aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Buli eyeesiga Katonda aweereddwa omukisa. Njagala ofumiitirize olabe ekyo ekintu ekiringa ekikuyinzizza. Kyolaba nti tekikuganya kwesiga Katonda. Katonda agambye wa mukisa oyo amwesiga. Wa mukisa buli eyeesiga Katonda. Muganda wange olw'okubanga Katonda mulungi, olw'okubanga Katonda mulungi, tetulina kunakuwalanga. Mu nsi muno tutambula ne tuyita mu bintu bingi ebitusumbuwagana, ebitusumbuwa, ne bituleetera okubeera ne stress, ne bituleetera okwekyawa. Abantu bangi beekyawe, abantu besse olw'okuba balina ennaku nnyingi ku mutima. Naye ekyawandiikibwa kyaffe leero kitulaze nti ba mukisa abo abamwesiga. Bw'osalawo okwesiga Katonda mu bulamu bwo, Katonda agenda kukusanyusa era ogenda tegeera obulungi bwe okuyita mu ssanyu ly'agenda okuba ng'akuwa. Muganda wange ndaba enkya ya leero, tetwetaaga kuba nga tunakuwala kuba tulina Katonda omulungi. Ayina plans ze tutasobola na kufumiitirizaako. Nkimanyi bulungi omwaka gwakatandika, buli omu akubye plan ze awo bwagenda okuthriving in 2026. But I want to tell you this morning that the Lord has wonderful plans and strategies for you if you only trust in Him. Wali okubeera nga akusanyusa okubeera n'akamwenyumwenyu mu famire yo, mu mirimu gyo, mu relationship zo. Kyonna kirowoozeeko ekiyinza okuba nga kikuleetera okuba nga weeraliikirira. Katonda agambe aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Bwe tunaasalawo ne twesiga Katonda tugenda kuba ba mukisa. Ekyo kye ky'okuyiga ekisooka, engeri gye tusobola okulabamu obulungi bwa Katonda. Muganda wange Katonda mulungi. Njagala ofumiitirize owandiikeyo ebintu nga 3 olabe Katonda bw'abadde akusanyusa mu bulamu bwo bukyanga omwaka guno gutandika. Nze Katonda zansanyusa, simanyi opinion yo mu bulamu bwange, era njagala okugamba naye bwe weewaayo ne weesiga Katonda agenda kuba ng'akusanyusa. Ekyokubiri, Katonda mulungi olw'okuteekawo endagaano y'enkolagana naffe. Katonda abadde mulungi gye tuli. Katonda atuwagadde ffe abantu. Newe tuba nga tubuuze n'asalawo n'atuteerawo endagaano ye, tusobole okugirabirako, tubeere nga tutuukirira. Katonda ye mwene yakka n'awandiika amateeka ge ag'okwagala gatuluŋŋamye mu ngeri gye tusobola okumusinzaamu n'engeri gye tusobola okwagala abooluganda bannaffe.
byonna bino ebintu biri mu nteekateeka ya Katonda. Banaye nga Katonda mulungi. Katonda abeera ayolesa obulungi bwe buli lukya mu bulamu bwaffe. Era ekyokuyiga kye njagala tuyige olunaku olwaleero, Katonda yatuwa endagaano ye, naye ekyagezaako okutugirayo si nti tubeera batuukirivu mu mubiri gwaffe, naye bwe tumukkiririzaamu ne tumwesiga atuteekako obutuukirivu bwe, atuteekako obutuukivu okuyita mu Yesu Kristo, atuzza buggya n'atufuula ebitonde ebiggya. Ye engeri Katonda gy'atwagalamu. Katonda ayogera ku bantu mu mwoyo oluvannyuma lw'okufuna obulokozi. Katonda ffenna atuwadde ekirabo eky'obulokozi era ng'ayagala tukyeregereko. Atuwadde omukisa okufuuka abalokole, being born again, which is a free gift through Jesus Christ, and every one of us can partake of it this morning. Buli omu olina omukisa okufuuka omwana wa Katonda. Buli omu olina omukisa okubeera ekitundu ku nteekateeka ze ennungi, okuyita mu kugondera by'alagira, okuyita mu kugondera endagaano ye wakati we naffe abantu. Katonda yatwagala nnyo. Katonda akoze ebintu bingi bye tutayinza kutottolako mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Era muganda wange ndaba enkya ya leero, Katonda takomye kukola kwolesa ndagaano ye naffe, naye atukoledde ebintu bingi. Katonda atukoledde ebirungi bingi. Era omuwandiisi waffe leero atugambye nti tulokolebwa lwa kubanga Katonda kwagala, tulokolebwa lwa kubanga Katonda mulungi. Njagala ofumiitirizamu, Katonda yawaayo omwana we omu bw'ati, gwe nange tusobole okuba abalamu, tusobole okufuna ku bulamu obutaggwaawo. How good indeed God is, accepting to come here on earth and he loses his own life. He sacrificed his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not what? Perish. Ye engeri Katonda gy'ayagalamu buli muntu ali ku eno ensi, na buli asalawo okugondera ekigambo kye. Katonda tugamba mulege mutegeere. Katonda ayagala tutegeere obulungi bwe nga naffe tumaze okubweregerako. Ate engeri yokka gye tusobola okulega ku bulungi bwa Katonda kwe kuyita mu kusoma Bayibuli, kwe kuyita mu kuyiga Bayibuli. Era nyongera okwebaza gwe atundinze wamu naffe ku TBN ne weewaayo okubanga buli nkya oyigira wamu naffe. Leka kino kyongere okubeera empisa mu ffe, kigenda tuyigiriza okwongera okuba nga tusinza Katonda. Tulabye Dawudi engeri gye yawangulamu okuyita mu bizibu byonna by'azza afeesinga nga mu bulamu bwe, nti yamaliriranga n'abeera n'endowooza ennungi n'agulumizanga Katonda, olwo nno Katonda n'amuviirayo. Bayibuli etugambye mu kyawandiikibwa kyaffe nti mutyenga Mukama mumwe abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Abantu abatya Mukama tebalina kintu kye babulwa. Yatuwa obulokozi ku bwereere. Ekyo kye kimu ku kirabo ekinene abatya Mukama kye tukola ki? Kye tuba nakyo. Kye kirabo eky'obulokozi okuyita mu Kristo. Mukama yatwagala nnyo. Era ekyokusatu, omuwandiisi waffe atugambye olwaleero ekyokuyiga kye tulina okuyiga nti okuyita mu kutugabira eri obwetaavu bwaffe, Katonda abeera ayolesa obulungi bwe. Amiina. Katonda akoze ebintu ebinene bingi mu bulamu bwaffe bye tutayinza na kwogerako. Oli mulamu essaawa eno, nange ndi mulamu essaawa eno, kuba Katonda atugabidde obwetaavu bwaffe, atugabidde ekirabo ky'obulamu. Kye kimu
That is our greatest need. Kyekintu kye tusinga okwetaaga mu bulamu buno. Bulamu ekyo kye kitulaga obukulu bwa Katonda nti bw'oba okyasobola okussa amakya ga leero, Katonda asaanidde agulumizibwe. Katonda asaanidde aweebwe ekitiibwa. Tetuyinza kuyimba ku bulungi bwa Katonda ne tubumalayo oba ne tubwongerako ne tubumalayo. Olw'okubanga Katonda mulungi, abooluganda tetugenda kubulwa kintu kyonna. Abasalawo okumugondera, abasalawo okumugoberera, tetugenda kubulwa kintu kyonna. Era tusaanye okwebazanga Katonda mu buli ngeri yonna ey'obulamu bwaffe. Katonda mulungi nnyo era abadde mulungi gye ndi. Kye mmanyi nawe abadde mulungi gy'oli. Njagala ofumiitirizeemu engeri gy'obadde obeezaawo obulamu bwo. Ddala osobola okulaba amaanyi ga Katonda. Katonda akyakola ebikulu bingi, akyakola ebinene bingi mu bulamu bwo. Naye leero tuyize nti abatakkiriza tebasobola kumanya bulungi bwa Katonda. Tebayinza kutegeera bulungi bwa Katonda mu bujjuvu bwabwo. Naye abo bokka abakkiriza ne bategeera ne beewaayo ne banyiikira okuba nga baweereza Mukama, basobola okutegeera okwagala kwa Katonda mu bujjuvu kwako. Bw'oba oyagala okwe-exploringa obulungi bwa Katonda, you want to explore the goodness of the Lord. Tweweeyo mu maaso ga Katonda. Tweyongere okuba nga tuyiga ku bigere bya Kristo. The Lord has done us good. Atukuumye nga tukyali balamu okutuusa eno essaawa. Kitaffe atukoledde ebintu bingi era tetusobola na kubinnyonnyola essaawa zino. Buno obudde buba butono nnyo okubyogerako. Katonda mulungi era agenda kusigala ng'akola ki? Nga mulungi. Era tugambye mu Zabbuli mu lunyiriro lwo olw'ekkumi n'atugamba nti naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Buli anoonya Mukama tagenda kubulwa kintu kirungi kyonna. Buli anaanoonyanga Mukama tagenda kubulwa kintu ki kyonna. Era nayongera okukkaatiriza nti empologoma zino zisobola okubulwa ebyokulya, naye ffe abamuweereza tetusobola kuba nga tukola ki? Nga tubulwa. Tetusobola kuba nga tubulwa bwe tuba nga tukola ki? Nga tumwesize. Era leero njagala ffenna tubeere n'essuubi. Yadde empologoma ziyinza okuba nga zidayika nti ze zisinga amaanyi mu jjango, Katonda waffe munene nnyo. Katonda yagabirira ebinyonyi ebitaliiko alunda. Alabirira ebimera ne bikula nga teri abifuddeko. Tayinza kulema kufaayo eri bulamu bwo. Bwe obulungi bwa Katonda bwe njogerako olunaku olwaleero. Era nsaba buli omu, buli ssekinomu ali ku TBN TV, olunaku lwaleero tuteeke bino ebigambo mu mitima gyaffe, tweyongere okwebaza Katonda olw'obulungi bwe gye tuli. Gamba nti Katonda weebale olw'obulungi bwo gye ndi leero. Ekisa kyo kyongere okubeera wamu nange. Leka okwo kubeere okusaba kwaffe abooluganda. Twongere okusaba Katonda abeere wamu naffe era ayongere okutulaga obulungi bwe. Tugenda kwewombeeka olw'okusaba. Twongere okusaba Katonda ayongere okuba nga ayolesa obulungi bwe gye tuli. Naye nga tetunnasaba, nyongera okujjukizaako olukuŋŋaana lwaffe olw'enjiri olugenda mu maaso. Essenge, abali Essenge musobola okwongera okukubiriza abantu okuba nga bejjumbira olukuŋŋaana luno olukulembeddwamu omusumba Yonasaani Matovu wamu ne Avento Media. Era ngenda kusaba tweyombeeke ffenna tusabire enteekateeka eno ey'olukuŋŋaana lw'enjiri. Naffe tusabe Katonda ayongere okubeera omulungi gye tuli. Naffe tweyongere okumwesiga. Katusabe.
Ayi Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo gye tuli. Tusaba oyongere okubeera wamu naffe era oyongere okuba ng'otukuuma. Tusaba oyongere okutuwa amagezi n'okutegeera tusobole okutegeera obulungi bwo gye tuli. Tusobole okutegeera ekisa kyo n'okwagala kwa mu bulamu bwaffe Ayi Mukama Katonda waffe. Tetusobola kwogera ku bulungi bwo ne tubumalayo, naye oli mulungi nnyo gye tuli. Era tuyambe tusobole okitegeera leero. Beera wamu naffe okuyita mu lunaku lwa leero, oyongere otulaga obulungi bwo leero. Tusobole okudda olunaku olw'enkya nga tulina ffenna obujuliza Ayi Mukama Katonda waffe. Kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu nnyira Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.